omukulembeze omulungi ennyo Yoweri Kaguta Museveni yatambulirako ne ku piki yaffe eya Vespa nga bava ekibowa bagenda e Nakaseke. Obake ka piki ke boogerako muzeeyi ke yatambulirangako ka Vespa mbisere keko taata mpulira muzeeyi yatambuliranga ka Vespa kaali kakikomeko Samuel kubanga omukulembeze yajjanga ekibowa n'asiŋŋaanawo taata bino byonna maama yabiŋŋamba n'asooka n'anywa ne ku kacaayi kuba twalinawo ente ne batuula ku ka Vespa ka taata Yoweri Kaguta Museveni n'ekikomeko Samuel ne baserengeta ne bagenda e Nakaseke. Era maama yaŋŋamba bwe bamala okutta taata e Bukalabi mu 1984 pikipiki eyo Vespa omukulembeze yagitwala. Maama n'aŋŋamba nti kikomeko kitange Samuel ye yakuliranga enkambi bagiyitanga ye Naalulya nga yakulira enkambi eyo era nga yakola ne recruitment ez'okuyingiza abayeekera kubanga baali bayeekera. Mutabani wa kikomeko Samuel gwendi naye wano yali mulwanyi so agenda kubanga amutunnyonnyola tumuwulire naye. Nsanyusa okulaba. Kale taata nange nsanyusa okulaba. Nga kusaba oyogereko nnyo nga bwondaba. So mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba nate tuleke tweyongereyo. Neesiimye mwenna abatulaba ntwala omukisa guno okwebaza mukulu Kisubi okunkyazaako wano. Waawo. Ndi musanyufu nnyo ddala. Muzeeyi kikomeko Samuel bangi bamwogerako. Mfunye wano abajja ne bamwogerako nga bwe yali mu nsiko eyo bafande yiga abafiira eyo bonna baboogeddeko naye gwe kinkola bulungi nti nfunye mutabani yennyini ow'omuntu ayogerwako kikomeko Samuel. Yaani ono okutwaliza awamu kubanga nkimanyi nti waliwo atulaba kati niye nga tamumanyi naddala mu lutalo luno olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. So yaani naddala bwe tuba twogera ku lutalo luno olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Neeyanziza nnyo neeyanzeegesebo. Njasooka kweyanjula erinnya nze Sseggujja Robert Bob. Nzaalibwa ku kyalo Kibowa Omuluka Mpwedde Egombolola Kasaŋŋombe District Nakaseke. Oli mwana we Kasaŋŋombe? Ye taata. Erinnya liwulikika mu lutalo? Ye taata. Kitanga nzaala ye Mugenzi Defense Afande Kikomeko Samuel. Eyafa mu 1984. Agogo namanyage. Defense. We yafiira yali defense wa kitundu. Okay. Oyinza mutubuulirako ki naddala mu lutalo luno oluleeta gavumenti eno mu bukulembeze? Kikomeko Samuel yazaalibwanga omwami nze gwempita jjajjange omugenzi Christopher Walusimbi Ntambi Kaggwa naye yattibwa mu lutalo nga bamaze okutta kikomeko kitange Samuel. Taata bwattibwa mu 1984 ne bamuziika. Bwe bamala omuziika jjajja mu 1985 abasirikale b'Obote bajja ne bamukima. Waliwo eyamuloopa nti oyo ye yazaalanga omuyeekera kuba ebiseera ebyo baali babayita bayeekera. Baali bayeekera. Baali tebabayita, baali bayeekera. Nti yazaala omuyeekera Kikomeko Samuel. Jjajja ne bamukwata Christopher Walusimbi Ntambi Kaggwa ne bamutwala. Bamutta era ye talina malaalo. Bamubuzaawo bubuza. Bamubuzaawo bubuza. Kikomeko Samuel we yafiira
nze nalina emyaka 2 yafa 1984 taata we yafiira taata wange we yafiira ng'olina emyaka 2 nalina emyaka 2 bwe nakulamu nagezaako okubuuza ku mmange ne maama naye yakafa afudde 2018 namulindwa teopista ne mugamba maama mpulira boogera nnyo ku taata Kikomeko Samuel yalwana naye embeera ng'eri bubi kiki ekyatuukawo maama nanyinyonnyola naŋŋamba mu biseera by'olutalo Kikomeko Samuel yamuwasa ne babeeranga naye ku kyalo bakiyita Kibowa. Kibowa kiri mu disitulikiti y'e Nakaseke omuluka Mpwedde egombolola Kasaŋŋombe. Okuva ku Kibowa okutuuka we bayita Ebukalabi we battira taata ndowooza otambulirawo eddakiika ekinene nnyo 10. Era Ebukalabi awo maama yaŋŋamba we baakubira lwe bakuba Genosale omukono Ebukalabi lwe batta taata Samuel Kikomeko. Maama nenyongera okumubuuza maama naŋŋamba balinawo ennyumba awe waka Ekibowa nga balinawo ente awe waka Ekibowa nga balinawo kapiki ebiseera ebyo babuyitanga bu Vespa nga weekali awe waka Ekibowa. Nti olutalo bwe lwatandika taata n'ayingira mu buyeekera. So taata yali muyeekera? Yali muyeekera Kikomeko Samuel. Era mama naŋŋamba nti Kikomeko kitange Samuel ye yakuliranga enkambi bagiyitanga ye Naalulya nga yakulira enkambi eyo. Era nga yakola ne recruitment ez'okuyingiza abayeekera kubanga baali bayeekera. Nagezaako okumubuuza ambuulire ku mannya ag'abamu abayeekera taata be yayingiza era nga abatraininga. Omu gwe yasookera ddala okuŋŋamba maama nga tannafa yaŋŋamba omugenzi Katatumba, waaliwo afande nga bamuyita Katatumba yafa bambi. Oyo afande Katatumba yali amanyi nnyo taata Kikomeko Samuel. Naŋŋamba omulala waali bamuyita Kopolo Vincent Kasule n'ebiwandiiko byembirina. Yawummula waali ya retiringa yawummula ye waali Ekibowa aweera. Kubanga bwe mbadde nga ngezaako otambuza ensonga zino okunoonyereza waliwo ofiisi ezimu zentuukamu ne baŋŋamba babagamba nti Kikomeko yafa tazadde mwana. Kikomeko yagenda okufa yaleka abaana 3. Omwana gwe yasooka okuzaala yayitibwanga Ntambi Jime yafa. Gwaddako okuzaala ye Ssekimpi Michael waali n'asembayo n'azaala nze Segujja Robert Bob. Be baana 3. Abalamu abaliwo tuliwo 2. Muganda wange oyo olw'okuba nti ye mukulu Ssekimpi Michael yagezaako okutambuza ku nsonga zino ng'abeera mu kibuga ewa ssengaffe bamuyitanga omugenzi Namusisi Nakate yali muganda nga bazaalibwa ne taata Kikomeko Samuel ng'abeera Bwayiise nga nze mbeera Nakaseke ku kyalo bakiyita Butayunja nga nsomera mu ssomero baliyita Orphanage School, Butayunja Orphanage School. Ssekimpi Michael yatambuzaako ku nsonga zino yagendako ewa afande Nalweyiso n'atuukayo teyayita ku main gate ya State House, waliwo ndowooza small gate eyingira mu State House. Afande Nalweyiso oyo alabika gyatulayo eri ofiisi ye yagendayo naŋŋamba yamuwa emitwalo 2
n'amugamba nti omukulembeze ali bize nnyo, n'avaayo n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Madamu Amelia Kyambadde. Ebiseera ebyo yali Minister for Presidency. N'amuddamu ng'asaba buyambi ng'omwana w'omugenzi omulwanyi Kikomeko Samuel. Yamuddamu n'amugamba nti gavumenti eri mu financial constraints n'ebbaluwa njirina oli gino eya Madamu Amelia Kyambadde. Awo we yakoma. Kati bw'akoma awo n'abivaako. Bw'abivaako naye nga jjukira nti ate yasikira Kikomeko yenze. Segujja Robert Bob nze nasikira omugenzi omulwanyi Kikomeko Samuel. Waliwo opportunity endala yali Kapeeke eyo. Ne bantegeezaako nti Afande Sale agenda kuyambako abaana b'abalwanyi abagenzi abaafa. N'entambuza ku nsonga ezo. Nasookera ku kyalo kubajjukira tetulinaawo kiwandiiko kyonna kikwata ku mugenzi Kikomeko Samuel. Ebiwandiiko bye nninawo nagenda ku Erosi mu kitundu we era we bamuzaala ne bankolera ebbaluwa ng'ekakasa nti Segujja Robert Bob ne Sekimpi Michael baana ba mugenzi omulwanyi era we yafiira yali defense wagenda okuyingira obuyekera nga ye defense w'omuluka Mpwedde. Kwe yava n'ayingira obuyekera yali defense kyovola abagamba defense veteran Kikomeko Samuel. Bampandikira ebbaluwa ekakasa nti ndi mwana wa mugenzi Kikomeko Samuel. Nengenda ku LC2 ne bakubako stampu, nengenda ku LC3 ne bakubako stampu. Kubanga chairman LC1, LC2, LC3 bonna bamanyi Kikomeko Samuel. Nenkwata ebbaluwa eyo nengenda mu kooti. Kuba baali batusaba letters of administration okulaninga estate y'omugenzi ng'olina okuba n'obukakafu nti family y'omugenzi yakakasa nti gwe olina okubeera ng'olaninga estate ye. Ebbaluwa nenzifuna. Waliwo forms ze baatuwanga bwe mba seerabidde ndowooza zaavanga mu Ministry of Public Service nga ziriko NP ojjuzaako gwe claimant amanya g'omugenzi nga waliwo ne wooteeka defense. Nabijjuza fayiro ne zigenda nenzitwalayo e Kapeeka. Bwe mba seerabidde ogwo omwaka guyinza n'okuba nga gwali gwa 2017. Tewaliwo nenindirira, tewaliwo n'ekimu kye twali tu. Nga tonatuuka nnyo mu bitundu by'otambuddemu oba ku bantu b'osobodde okwekubako okwongera okumanya oba okuganyulwa mu bulwanyi oba mu ekyo contribution Muzeeyi Kikomeko gye yakola, oli ayinza okubuuza nti mu lutalo eno yamanyiddwa, eno yo baakunyumiza nti ddala yaliyo alina ekyomuzinzi kye yakolayo, kubanga kikulu ekyo omuntu okumuyita omulwanyi. Neyanziza nnyo mukulu Kisubi ekibuuzo ekyo kyombuuziza, era nsaba okutwala omukisa guno okubuulira abantu bonna abatulaba. Singa Kikomeko Samuel teyalina muzinzi mu lutalo luno n'alibadde sijja wano. Naye buli lwenteekawo omutwe ne neebaka, buli lwentambula bwe ŋŋenda mu disitulikiti ddala ey'e Nakaseke ne Luweero ne bakusongamu ne bagamba oyo abo bagagga bavundu abo, oyo ye mwana w'omugenzi omulwanyi Namige Kikomeko Samuel. Naye ng'amazima gaddala tetulina buyambi bwe twali tufunye wadde. Kikomeko Samuel yalwana nnyo mu lutalo. Yali aduumira ekisooka, yali aduumira enkambi ey'e Naalulya.
ekyokubiri bwe mbadde nga ntambuza ebintu bino natuukako n'ew'omukulu Sseddunga alina ebbaluwa era njirina gye yawandiika nti omukulembeze omulungi ennyo Yoweri Kaguta Museveni yatambulirako ne ku piki yaffe eya Vespa nga bava ekibowa bagenda e Nakaseke. Oba ke kapikipiki ke boogerako muzeeyi ke yatambulirangako ka Vespa mu biseera keeko taata. Mpulira muzeeyi yatambuliranga ka Vespa. Kaali kakikomeko Samuel. Kubanga omukulembeze yajjanga ekibowa n'asiŋŋaanawo taata bino byonna maama yabiŋŋamba n'asooka n'anywa ne ku kacaayi kuba twalinawo ente ne batuula ku ka Vespa ka taata Yoweri Kaguta Museveni n'ekikomeko Samuel ne baserengeta ne bagenda e Nakaseke era maama yaŋŋamba bwe bamala okutta taata e Bukalabi mu 1984 pikipiki eyo Vespa omukulembeze yagitwala. Kakati taata ekibuuzo kiri kyombuuzizza nti mugaso ki gwe yakola kiba kimala ekyo kiba kimala kiba kiraga nti ddala yalina contribution muki nina ndooza Nsereko Lieutenant Nsereko byenyumiza oba ka Vespa ako kwe baali alina sitole esijijjukira bulungi naye alina bwe yanyumiza n'anyumya ku mukulu oyo ne muzeeyi Museveni. Okay, tugende mu maaso gy'osobodde okwekonda. Nsobodde okutambulako nabadde nkubuulira wali eri ku nsonga ne ŋŋenda mu kkooti ne nfuna amabaluwa ago letters of administration. Bwe mala ofuna amabaluwa ŋŋenda nzijjuza foomu ezo fayiro etwalibwayo ekapeeka 2017 tewaliiwo kyanyambibwa. Kyenakola nzija ewa mukulu Sseddunga ku Parliamentary Avenue awo munnyonnyola mu nsonga ezo. Mukulu Sseddunga awandiika ebbaluwa agiwandiikira Minister for Presidency. Ebbaluwa eyo ngirinako kopi nga nnyonnyola ensonga ezo zonna. Ani yali minisita ebiseera ebyo? Yali Minister Honorable Amelia alabika yali avuddeko. Esther Mbayo gwe yali bwe mba seerabidde gwe yali awandiikira. Bwe mba neerabiddemu ateekwa okubanga yali akyali Honorable Amelia Kyambadde ng'amuwandiikira amunnyonnyola ku nsonga ezo era ne pikipiki ka Vespa yakateekamu ng'awandiikira omukulembeze ng'amugamba nti famire y'omugenzi defense omulwanyi waffe gwe tumanyi obulungi Kikomeko Samuel eri bubi nnyo esaba buyambi n'abaana tebalina yateeka muntu ono yavuganga omukulembeze ku ka Vespa yateekamu nti ka Vespa k'omugenzi Kikomeko Samuel nti omukulembeze yakavugako era empapula ezo ebbaluwa njirina kopi n'awandiika. Bwe yawandiika ne tulinda tewaliiwo n'ekimu kyavaayo. Ekyaddako mukulu wange ne ntuula naye Ssekimpi Michael ne mugamba tukoze tutya nga tuli bubi bwe tutambula bw'ogenda e Nakaseke ne Luweero bakusongamu bagamba abo bagagga bavundu. Lwaki babayita abagagga abavundu? Olw'omulimu taata waffe Kikomeko Samuel gwe yakola kubanga abaaliwo balowooza nti baabawa ku ssente era abasinga bamanyi nti ebizimbe ebimu wano mu Kampala ffe bannannyini byo omulimu Kikomeko gwe yakola. Naye ne mbannyonnyola nti tetulina kye twali tufunye wadde tetulina. Kikomeko bwe nkuzzaako k'emabega Kikomeko Samuel obwattibwa mu 1984 bamukubira Bukalabi. Bwe bamukubira e Bukalabi bamusitula. Bwe bamusitula bamuleeta bamuyise e Naalulya. Bwe bamuyise e Naalulya bamutwala ku kyalo. Omukulembeze yaliyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yaliyo ku kyalo kye bayita Mundurana
Emundurana maama yaŋŋamba waaliyo eddwaliro. Emundurana kyalo oba yali nkambi? Yali nkambi. Kyalo naye nga baateekawo enkambi. Okay. Mundurana kyalo naye nga waaliwo enkambi. Era nga Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze yasimbangawo nnyo amakanda. Emundurana awo waliwo n'eddwaliro nga abayeekera. Ntera nnyo obutaagala kikozesa ŋŋamba abanunuzi nze nga nze abanunuzi bwe baabajjanjabiranga nga bafunye ebiwundu. Kati taata bwe bamukuba ebukalabi bamusitula bamutwala baasiba na buti ndowooza oba ke bayita akannyo kubanga ebiseera ebyo baali tebalina kubasobola mutambuliza ne bamuteekako ne bamutwala teyafiirawo ne batuuka Emundurana baŋŋamba n'omukulembeze yamulabako nga tannaba kufa wayita eddakiika 2 n'afa era baŋŋamba nti yayozaako ne ku munye omukulembeze yennyini His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga amaze okulaba n'agamba banunuzi banne nti omununuzi munnammwe mumulabye Kikomeko Samuel afudde. Ne bamukwata taata maiti ne bamutwala bamuzika ku kyalo bayitayo Butayunja. Era bwe nakulamu bwe nagendayo nalaba ne bandaga nti oyo ye kitaawo nga bamuzika wakati w'emimwanyi 2 basima wakati w'emimwanyi okulaga waliwo abafu abalala abaliwo naye nga bo tebabazika mu mimwanyi 2 naye ono olw'okuba nti yali mununuzi ate ng'olutalo lukyagenda mu maaso basima wakati w'emimwanyi 2 we bamuziika ne bamuziika ekijja ne bakiteekako amayinja paka kati era kiriko mayinja. Temujjangawo kyekyali ekijja ekikulu era kyekyali ekijja kyammwe ekikulu. Jjajja oba nze gwe nnina okuyita taata Yokaana Bagenda eyazaalanga Christopher Walusimbi Ntambikaggwa eyazaalanga Kikomeko agalamiddeawo Butayunja. So kukyaliko mayinja kukyaliko mayinja naye gino emimwanyi egyaliwo mu makkati enkuyege gyagirya gyo tegiriwo naye kukyaliko mayinja. So mufunze amalaalo tegakolwanga? Amalaalo paka kati tegakolwanga. Nkuwulira. Waliwo gwempita era kitange omuto kubanga oli abajja gamba nti ate omuyita otya kitaawo ng'ate amannya gaawukana kuba iffe tweddira Njovu. Oli ye Sempala Amos Kigozi yankwatako ko nantuusaako eri ew'omukulembeze. Omukulembeze w'eggwanga nali nsomerera Butayunja bwe mba seerabidde nali mu kibiina kyakuna P4. Omukulembeze w'eggwanga yali ajja ku kyalo eyo Kapeeka nga waliwo ekyuma ekikuba obuwunga bwa kasooli bakiyita Namunkekeera we yali ajja Kapeeka. Taata Sempala oyo Kigozi nankwata nantwalayo. Waliwo Honorable Saida Bumba yali akola mu office ya president ebiseera ebyo naye era twali naye ne tugendayo ne banyanjulayo. Bwe banyanjulayo nti ono ye mwana w'omugenzi omulwanyi Samuel Kikomeko. Omukulembeze twamulaba kiro zaali ssaawa nga 6. Engeri gye nali omuto nakaaba maziga okujjukira taata. Omukulembeze kye nzijjukira bwe baali batukuba ekifaananyi yampita ne musitama mu magulu ne batukuba ekifaananyi. Jjukira nga ndi mu P4 e Butayunja. Mukyali mwana muto. Ne tuvaayo awo ebyaddako saabimanya. Bwe ngenze enkulamu so tomanyi kikyaddirira. Simanyi kikyaddirira. Wanga ekigendera kyali kyo kusisinkanya omukulembeze
oli yandisuubidde nti bwali buyambi oba kuyamba family okuyamba family saayambibwa byakomaawo tolina kyewaddamu kuwulira sina kye naddamu kuwulira tewaddamu kusinkana mukulu Sempala n'omwebuuzaako naddamu ne musinkana ng'olwo alinnye ne ku ddala kubanga n'essaawa zino RDC w'Empigi yali RDC w'e Namutumba n'avaayo kati RDC w'Empigi naddamu kye nasooka okumusaba taata Sempala Kigozi Amos namugamba nsaba ku bifaananyi ebyomukulembeze bye baatukubanga tulina omukulembeze ennamunkekeera naŋŋamba ebifaananyi byonna baabitwala tewali kifaananyi kye naddako okumugamba saamubuuza saamanya ani yabitwala ebifaananyi tebaabimuwa kyategeeza saamanya bulungi awo oba abaakuba ebifaananyi tebaabimuwa ebifaananyi ebyo bibeera bya pipi ebiseera ebisinga saamanya engeri gye nali ate nga muwa ekitiibwa kye nga kitange ekyo n'enkikomyawo kye naddako okumusaba namusaba nti taata engeri kati gy'oli ku lusaniya oba gy'oli RDC ndaba kati tulina omugisa ogusobola okulaba omukulembeze yanziramu naŋŋamba nti omukulembeze abeera nnyo bize okuva ku olwo saddamu kukola ki saddamu kumukubira ne ŋŋamba kanjiye amagezi amalala bwekitota so noyiye amagezi ki nafuna akasimu bwe nfuna akasimu waliwo muganda wange bamuyita Afande Kyeyune ffenna tuzaalibwa Nakaseke ate ekirungi ffenna tuli Banjovu yayingira amagye bw'ayingira amagye bwe mba seerabidde alabika ali ku ddaala lya kapiteeni kati namutuukirira ne munnyonnyola ne mugamba nga kinnuma nnyo buli lwe ŋŋenda e Nakaseke abantu bansongamu ne bagamba abo bagagga bavundu ate ndi mwavu n'ekyokulya kimbula nsula njala maama wuuli ne munnyonnyolako ne mugamba maama wuuli yalwala kansa era maama wange yafiira mu Cancer Institute emulagaawo tetulina wadde ssente za ddagala kubanga okumuteeka ku chemotherapy baatusaba ssente nga tetuzirina paka lwe yafa Afande Kyeyune oyo yayina mukwano gwe Lieutenant Nsereko ono Kadoogo najja n'amunkwasa bw'amunkwasa n'antwalako ekyaddondo awo okulaba ku minisita owa Luwero Triangle Madamu Alice Kaboyo tetwasobola kumulaba waliwo omwami amannya ge sigajjukira bulungi era ekyaddondo awo namuwako ku fayiro n'agamba tekisoboka kikomeko gwe mmanyi kikomeko kubanga yatunnyonnyola saategeera amannya ga mwami oyo yatunnyonnyola n'agamba kikomeko ne bw'otuukirira Jenosale amumanyi bulungi nnyo kikomeko muzeeyi His Excellency the President amanyi nnyo kikomeko kubanga tosobola kwerabira muntu gwe mwali mutambuddeko naye ku kidduka ekimu ye taata ng'ate muli mu mbeera eyadduka kwekweka kukola ki era oluusi nalinga ŋŋamba kubanga abamu bagambanga bw'otuukirira abakulu abamu n'obagamba nga bawakana bagamba tosobola kubeera mwana wa kikomeko ekisooka ku nfaanana gy'ofaanana ekyokubiri kikomeko teyaleka mwana lwaki nga bagamba tomufaanana oba abamanyi bakimanyi bulungi nti nga bwenfaanana kikomeko bwe yali afaanana naye abaali tebamumanyi nga bawakana basooka ne bakubuuza leeta ebiwandiiko jjukira ebiwandiiko ebiseera ebyo mu 1984 tewaaliwo baali tebannabawa nnamba
bagamba oleeta ebiwandiiko by'omugenzi. Ndeeta ebiwandiiko by'omugenzi. Kikomeko yafa nina emyaka 2. Bino byonna mbinoonyereza bunoonyereza. Nabuuza maama nga tannafa, nabuuza jjajja omukazi azaala Kikomeko nga tannafa, nanyinyonnyola. Ate ekyasinga okunnuma singa jjajja baali tebamuse osanga yali badde atannyambako nnyo. Naye jjajja naye baamutta lwa kuzaala muyeekera Kikomeko Samuel. Kati nebibeera so kati gwe ki kyogezaako okugoba, ki kyolondoola ntambula yeno yonna? Neyanziza nnyo taata ekibuuzo ekyo. Kyengezaako okuyaayaanira era kyengoba nti nsaba eri gwe kikwatako yenna atulaba okutuyamba omulimu Kikomeko kitange Kikomeko Samuel gwe yakola nga ne pikipiki ya kitange Vespa omukulembeze yatambulirako ko era bwe yafa baŋŋamba yagitwala okubeera nga famire ya Kikomeko naye ejjukirwa. Ekisooka nze nasikira Kikomeko. Tulina ebizibu bingi nnyo mu famire ya Kikomeko. Mukyala wa Kikomeko manga nzaala yafa kansa. Famire ya Kikomeko ffe tusigaddewo, mwannyina aliwo omu ali mu myaka 68 yenna Nteza Sise yafumbirwa ali Busujju. Ekisingira ddala mukama wange okunnuma kwe kutambula mu ofiisi ezisinga obungi oli n'agamba nti toli mwana wa Kikomeko, kubanga abasinga obungi bo bamanyi nti famire ya Kikomeko Samuel yayambibwa era eri bulungi nnyo, naye nga tetulina wadde n'amalalo ga Kikomeko gali mu mayinja. Ate nga gwe musika? Ate nga nze musika. Waliwo ebiseera kubanga okugoba ku bintu bino mukama wange olina okuteekamu ssente. Kituufu. N'essaawa zino z'olaba ntambudde kuva Nakaseke. Okuva Nakaseke okutuuka waneeno bakuleetera mutwalo, naye akasente k'ennaku zino nga bw'okalaba ebitundu ebimu otambuzaawo ebigere. Kati bansudde mu paaka n'entambula okuva mu paaka paka waneeno awamu nzize nziruka na buddusi. Naye nga anti nga okukwata obudde mukama wange okujja okusinga. Naye nga abakulaba Nakaseke tewaliwo n'omu atakimanyi oli mugagga muvundu, naye nga tetulina wadde. Nze nasomako nakoma mu siniya yakuna, nasomeranga ku mupiira kubanga eri Ebutayunja Orphanage School nakoma mu P7, kati awo n'ensamba omupiira nenkoma mu siniya ey'okuna. Siniya ey'omukaaga nayo naali badde njikola, naye registration fee yeyambula. Kitegeera mukama wange. Mpandiisa amabaluwa, nina amabaluwa mangi, kopi nja kugikuwa nga nnoonya buyambi. Ekisingira ddala okunnuma be bantu abamu bowandiikira amabaluwa abali mu ofiisi nga tebasobola kukuyamba. Abamu nga bakimanyi bulungi nti oli mwana wa mulwanyi naye nga toyina buyambi wadde bw'ofuna. Natuuka olumu ne neekyawa ne ŋŋamba nti ebintu bino kambiveeko, naye buli lwe neebaka ne ŋŋamba Kikomeko yafa ate nga yalwana ate nze namusikira. Kati awo kiba kitegeeza mbeera kipapula, nina okugezaako buli kimu kyensobola. Kojja wange omukyala gwe nnina, nina abaana 2. Omukyala gwe nnina abamuzaala be bamu ku bakadoogo Kikomeko be yatraininga. Oyo Kopolo Vincent Kasule kojja wa mukyala wange. Omukyala azaala nnyazaala wange azaala mukyala wange bazaalibwa n'oyo kojja Kasule. Mbadde njagala okubuuza ku Haji Sseddunga ono nti Haji Sseddunga yakulira abalwanyi abataakwata mundu era okubadduukirira bonna tulabanga abadde omu ku abo abagenda maaso n'okubanga basasula badduukirira
abantu abeetaba mu lutalo naye nga tebakwata mundu. Lwaki kino ye si kya takikola? Kubanga oyinza okugamba nti yali mulwanyi naye ayinza okuba yali mulwanyi ataakwata mundu, oba yali mulwanyi eyakwata emundu. Ku bibiri kyeki, kuba bw'aba teyakwata agwa mu doketi ya Haji Sseddunga, okubanga kuba abo bali Haji Sseddunga, Kabandwa, mwe bali omwo bonna abakola egyo okusobola okulaba nga bayamba ku bantu. Neyanziza nnyo mukulu Kisubi ekibuuzo ekyo. Taata yali mulwanyi ow'emmundu. Era nagezaako nnyo okunoonyereza ebintu bino. Okumanya nti yali mulwanyi ow'emmundu kubamu kube ya traininga. Waliwo meja omu yafa bambi, rest in peace, bamuyitanga Meja Jero Bwende. Meja Jero Bwende oyo bwe yajja nga yeesimbawo e Nakaseke, bwe mbaseerabidde baali beesimbyewo ne Honorable Saida Bumba. Namutuukirira olwo nga ntandise okukulamu, obwongo bugenda bukula. Ne mutuukirira ne mugamba nti Meja, taata wange ye yali Kikomeko Samuel. Nangamba bulungi nnyo, yali amumanyi bulungi nnyo era ye yamutraininga. Kikomeko ye yatraininga omugenzi Meja Jero Bwende, ng'oggyeko ne bana abaliwo nga Afande Kopolo Vincent Kasule, n'abalala bangi nnyo. So tagwa mu doketi eyo? Nedda taata. Lwaki totuukirirako Afande Jacob Asimwe oba Brigadier Jacob Asimwe? Oli ayinza okugamba bw'atyo kubanga y'omu kwabeera abakola ku nsonga ezo. Neyanziza nnyo mukama wange. Afande Jacob Asimwe bamuŋŋamba koko, naye obuzibu bwe tulina taata n'okutuuka wano maze ebbanga nga mpozi bwe nkuzaako emabega nafunayo akasimu ka simaati ne ŋŋenda ku YouTube ne ntandika okufollowinga taata, naye n'okutuuka wano ndowooza kintwalidde emyaka 7 okujja okutuukako wano. Kubanga okuyingira mu geeti wali basooka kubuuza ogenda waani, olina appointment. Sijja kulimba Afande Jacob Asimwe simutuukirirangako kubanga noonya oluwenda we mutuukirira. Abakulu bonna abo abasinga obungi bw'obanga ogenda okumutuukirira basooka kubukubuuza olina, era bwe ntuuse wali bambuuziza ogenda waani, ne mbagamba ŋŋenda wa Mr. Kisubi. Ne baddamu ne bambuuza olina appointment naye, mu bufunze nga baagala mbalage appointment letter ey'okusisinkana. Zenga siwandiisangako mu appointment letter. Bwe mugambye nti ŋŋenda kulaba mukulu Kisubi naye tankaluubiridde nnyo, era ne banyamba ne baŋŋamba yita wali oserengete bali wali Kyemmanga. Obuzibu bwonna mukama wange bwensiŋŋaana mu offices appointment n'okuyingira kwennyini, kubanga waliwo era bwe mbadde nzija nga nziruka waliwo offices ensanzaawo eziri opposite Serena Hotel, kuba ekibuga nkimanyiko kakatono. Ne baŋŋamba nti office za mukulembeze, naye okuyitawo ku gate awo okuyingira okugenda otuuke mu office ne office ewa Mr. Sseddunga okuyingirayo basooka kukubuuza appointment. So bwe buzibu bwensiŋŋaanya mukama wange. Haji Sseddunga oyo yali kutuusiza ewa Afande Jacob Asimwe kubanga kumpi batuula weewamu. Mpozi bwe ngezaako era okunnyonnyola ku mukulu Sseddunga nga nkuzizaako emabega, mukulu wange oli Ssekimpi Michael yali akwatagana nnyo ne mukulu Sseddunga. Era wali wogambye nti waliwo akasiimo ke baagabanga zaalinga miliyoni 5. Mukulu wange oyo Ssekimpi Michael bwe yagenda ewa mukulu Sseddunga yaweebwayokko ku kasiimo ako kali kogambye abaazirwanako naye nga si bammundu.
yaweebwayo akasiimo ka $1.5 kuba mukulu Sseddunga yamugamba nti katusooke tugobe ku zino ennyingi zinaakusiŋŋaana. N'amuwandiisa n'afunayo $1.5 teyafuna $5,000,000. Bw'ataafuna $5,000,000 oyo mukulu wange Ssekimpi Michael n'asituka n'addayo ewa mukulu Sseddunga n'amugamba bampadde $1.5. Mukulu Sseddunga n'awandiika ebbaluwa era ngirinako kopi ng'awandiikira minisita wa Luweero Triangle ng'amugamba nti famire y'omugenzi omulwanyi Kikomeko Samuel yali agitadde mu bafuna akasiimo naye bwe baali basasula baabawaayo $1.5 n'esigalayo $3,500,000 okuwera obukadde obutaano. Ebbaluwa nayo njirina nga Mr. Sseddunga yagiwandiikira ddala nazo tezaafunibwa. Waliwo Irozide olunaku lw'abazira bwe mba seerabidde lwali ziroobwe omukulembeze yali agenda kubeerayo. Mukulu wange Ssekimpi Michael yalaba Mr. Sseddunga n'amunnyonnyolamu. Mukulu Sseddunga n'amugamba omukulembeze agenda kubeerayo ku Irozide eziroobwe. Mbadde nsaba naawe okole ki obeereyo nkulage eri omukulembeze. Yamuwandiikira ebbaluwa kubanga ebbaluwa bw'oba ogenda ku Irozide amabaluwa mukulembeze yaba akuyise. Ebbaluwa eyo njirina kopi yennyini oligino ng'omukulembeze ayita Ssekimpi Michael omwana w'omugenzi Kikomeko Samuel omulwanyi abeereyo ku mikolo. Mukulu Sseddunga n'amugamba yagamba Ssekimpi Michael muganda wange mukulu wange ajja kumulogayo eri omukulembeze ng'omwe wange ajja kumulagayo eri omukulembeze manyogambye kumulogayo ajja kumulagayo eri omukulembeze amusitule agambe omukulembeze nti ow'ekitiibwa pulezidenti ono omwana y'omu ku bamulekwa b'omugenzi omulwanyi wo Kikomeko Samuel. Kopi njirina ey'ebbaluwa so nakyo tekyaliyo bagenda oba pulezidenti yalabika omukulembeze yaliyo ne mukulu wange yaliyo yagenda era bamuyimusa tebamuyimusa. Omukulembeze n'ayogera n'amaliriza n'atambula n'agenda. Mukulu wange n'abuuza Mr. Sseddunga nti ate nga tewandazeeyo. Mr. Sseddunga yamuddamu n'amugamba nti bwe yabuuza ku bakulu badde baamugamba nti tokikola olw'ensonga nti omukulembeze ojja kumukaabya amaziga olw'okujjukira omulwanyi we Namige eyamufaako. Ebyo nabyo mukama wange nebikomaawo nebikomaawo ensonga nebeera bweti ensonga kopi ebbaluwa emuyita Ssekimpi Michael njirina buli kimu ate ng'osanga awo wekyalibeeredde ekirungi era ensonga omukulu n'ajjukira ebintu nga bwe byali n'asobola okuba nga abafaako. Era ensonga eyamutwala yali yakumulagayo eri omukulembeze nga mutabani w'omugenzi omulwanyi Namige Kikomeko Samuel naye tekyakolebwa. So waliyagadde kuyambibwa otya okutwaliza wamu oba mwandyagadde nga famire? Neyanziza mukama wange olw'ekibuuzo ekyo. Nze nga Sseggujja Robert Bob mutabani w'omugenzi omulwanyi Kikomeko Samuel ow'ekyalo Kibowa omulukampwedde egombolola Kasaŋŋombe district Nakaseke omulwanyi eyattibwa mu 1984 ku kyalo Bukalabi. N'alisabye eri yenna gwe kikwatako andaba okumanya nti famire yaffe eya Kikomeko Samuel tetuyambibwangako
wadde akatono. N'ekirala okutwala omukisa okugamba yenna omuntu ali eyo kuba tomanya eyinza okubeerayo oli agamba oba abafuna ssente nga bagamba nti be bafamire eyo nti bafamire ya mugenzi Kikomeko. Ndirwedde okukyalenjinga omuntu yenna agamba nti wa famire ya Kikomeko. So oli wano okusaba obuyambi ndi wano eri omukulembeze n'omuntu yenna njagala obyeyogere. Nze Sseggujja Robert omusika w'omugenzi omulwanyi Namige defense veteran Kikomeko Samuel eyattibwa e Bukalabi era nga yaziikibwa Butayunja. Ndi wano nga ntwala omukisa guno okusaba obuyambi. Famire ya Kikomeko teyambibwangako, tetufunangayo ko wadde. Abantu mpozi mukulu Kisubi njagala kutegeeza abantu babeerayo eyo ne beerimbika kubeera kyensuubira basobola okubeerayo ne beerimbika nti baana ba Kikomeko oba bafamire ya Kikomeko. Ffe baana ba Kikomeko Samuel abatuufu bennyini era nze Sseggujja Robert nzaalibwa omugenzi Kikomeko Samuel. Ekifaananyi kye mukirina? Ekifaananyi bye bimu era ebimbonyabonya. Tolinaayo yadde ekifaananyi kya muzeeyo? Sirinaayo wadde. Baŋŋamba ekifaananyi baakirina era nti yali mu kombati bulungi nnyo eza kiragala naye mu dduka nga bamaze okumutta. Ekifaananyi ne kikola ki? Ekifaananyi ne kibabulako kubanga bwenkola okunoonyereza ono kojja wange Kopolo Kasule Vincent aliwo n'ennamba yenjirina ey'amagye kuba ye yayingizibwa taata Kikomeko Samuel ye yamuyingiza n'amutraininga. Yaŋŋamba olutalo bwe lunyinyitira kuba eyo Nakaseke waliyo Kikomeko Samuel waliyo Kaggwa waliyo ne Lutagonya. Taata yali yajjanga ekisule n'alwanirako n'ekisule kuba abamu abasinga bannyinyonnyola yajjanga ekisule n'akuba n'awamba emmotoka n'azireeta era abantu b'eyo Nakaseke abasinga bonna bwe bandaba bansongamu ne baŋŋamba taata w'oyo yatunywesa nnyo amata kuba yakubanga emmotoka ez'amata n'azivuga n'azijja ekisule n'azitwala e Nakaseke. Waliwo ekisaawe ekiri e Nakaseke bwe emabega awo nga nkuzeemukko ndowooza nga mu 1999 nasangangawo obuwanga bwali bungi. Bw'oba ogenze e Nakaseke bayitawo ku Kibaati n'okwata ekkubo erigenda ekkubo eryo lijja ne ligwa e Kalule. Bw'oba oyise Kalule wano liyitamu ekisaawe ekyo kiyitako n'oyita ku Kibaati n'ogenda paka Kiwoko. Taata bwe yakubanga n'awamba emmotoka ekisule yazivuganga n'azireeta awo ku kisaawe eky'oku Kibaati abantu ne banywa amata. Kikomeko Samuel. Kati ono kojja Kopolo Kasule Vincent wali mulamu. Yaŋŋamba bwe batta taata bwe baamutta ne batta ne Kaggwa awo badduka naddala bwe batta Kikomeko Samuel badduka ne bavaawo ne bagenda e Ssingo. Bwe baali tebannaba kutta Kikomeko Samuel baaliwo Kikomeko Samuel, Kaggwa ne Lutagonya. Naddala Kikomeko ye yali akwatiridde abantu e Nakaseke awo naye bwe baamutta kasita bamanya nti Kikomeko bamusse awo abantu bonna ne basiba engugu ne bagenda e Ssingo ne badduka ne bagenda e Ssingo. Kati ekifaananyi ekyo kye baalina mu dduka awo ekyabulira era ebisinze okumbonyaabonyeza ddala ekisooka kubanga talina nnamba, ekyokubiri nga tewaliwo kiwandiiko kyonna, ekyokusatu n'ekifaananyi kye. So office ki gye wali yagadde okubanga otuuka mu kiseera kino?
ku office zentambuddemu mukulu Kisubi amazima nalibadde nsaba eri yenna gwe kikwatako kuba sijja kulimba office nzitambuddemu ba Aji Nadduli abo bonna nabatuukirirako Aji Nadduli namutuukirirako ng'akyali na chairman we LC5 bwe ntuukayo ne munnyonnyola n'ebbaluwa n'enjimuwa yanziramu n'angamba nti kikomeko tamumanyi Aji Nadduli kuba genjogera ge mazima waliwo omwami eyali ali naye amulinaanye n'amugamba tomanyi kikomeko ekyayamba Aji Nadduli najjukira simunenya ayinza okuba yali yeerabiddemu namugamba nti tomanyi kikomeko eyakuba emmundu wano eyagenda nakuba emmundu nga bakuba emmundu mu Lumansi ne mu Lugogo balwana nnyo kikomeko ne kagwa nga gemanya agavuga kikomeko kagwa Lutagonya kikomeko kagwa talina kye yanyamba nalibadde nsaba sijja kuyisaamu maaso office nalibadde nsaba eri abatulaba abakwatibwa ekisa naddala ab'amagye abasobola okumanya nti kikomeko alina omulimu gwe yakola okununula ne batuuka mu buyinza nsaba nnyo kuba sijja kulimba situukirirangako Afande Sale situukirirangako His Excellency the President mbadde nsaba singa waliwo omukisa ogutuukirira bakama baffe abo nalibadde mbatuukirira naye ne bakama baffe abalala sisobola kubayisaamu maaso nga Afande Kulayije Afande Jacob Asimwe waliwo Afande omulala bamuyita Kinaalwa n'ennamba ye yessimu sinaba kumukubirako ennamba nazifuna kubanga kojja Kopolo Kasule Vincent bwe bagenda ekaweweeta namunnyonnyola ne mugamba nti bangambireko abakama baffe nti famire ya kikomeko eri bubi nnyo tetulina wadde mwasirizi n'akabanja kwe tuli nannyini ttaka agenda katwala ne mugamba bw'oba otuuse mu bakama baffe batunnyonnyolereko bwe yakomawo namubuuza n'angamba yabagamba yampa ennamba waliwo bamuyita Meja Kibirango wekakiri sinamukubirako Meja General Kinaalwa wa HR mu UPDF sinaba kumukubirako naye nga mbadde era ngenda kubakubirako mukama wange. Okay. Bandekerere esimu ennamba y'essimu osanga onayitawo ne basobola okubanga bakutuukirira. Neyanziza nnyo mukama wange. Ennamba yange y'essimu eri MTN 07775 M70 M82 07775 M70 M82 Segujja Robert Bob mutabani w'omugenzi Kikomeko Samuel omulwanyi. Tweyanziza atwabo mulungi sagala kusuka wao era omukulu ndowooza emboozi ogiwulidde katusabe ate abo bekikwatako basobole okubanga badduukirira omukulu ono ne famire esobole okubanga yenyumiriza mu maanyi ago agaateekebwamu omuzeeyi oyo okusobola okulaba nga gavumenti eno etuuka mu bukulembeze kambagaza ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.